po jako akawuwo. Okusinziira ku mulabirizi Moses Okumu ow'ekkanisa y'abapentekooti e Kasese era nga ye kalabalaba w'ebbendobendo lya Rwenzori agamba nti obuyambi buno buvudde mu kkanisa gy'akulembera era nga bazze bayamba ebitundu eby'enjawulo ebyakosebwa Amataba, Gamba nga Nyamwamba, Maliba wamu ne Karusandara. Tuzze wano ku mukolo omulungi ennyo ogw'okusobola okugulawo toilet ey'omuwendo VIP latrine gye twazimba okuyita mu buyambi obwaweebwayo kanisa n'aba partners baffe bweru okulaba nga abaana b'essomero no bafuna ekifo kirungi basobola okweyambiramu okusinganya abaana abawala ate ne community abantu b'ekyalo kino kubanga Amataba gabadde gabakuba nnyo. Ono akoowodde n'ebitongole ebigabi by'obuyambi naddala ebitali bya gavumenti okuyingira mu nsonga eno kubanga ebitundu bingi ebikyetaaga okudduukirirwa ng'awamu Kibuyaga yatwala obusolya bw'ebizimbe by'amasomero kyokka nga kati okusoma kwaddamu dda. Mu Karusandara ne magombola amalala nga Maliba, Nyamwamba division nga tuwaayo obuyambi ebikwatagana n'obulwadde bwa COVID wamu n'Amataba agakuba e Kasese. Tubadde wano tufuna report ekwatagana n'amasomero agatali gamu ebizimbe byavaako amabaati olw'embuyaga eyakubye ejjuuzi. Tukubiriza ebitongole ebirala ebisobola okujja ebitongole bya kinakyewa ne gavumenti okujja mu kifo kino okuyambako mu ngeri gye bana basobodde. Omulabirizi Francisco okuva mu Kampala agamba nti abakkiriza bano bakola kyamaanyi okuyamba gavumenti mu bitundu nga bino ebirina obwetaavu obungi okulaba nga batuusibwako ebimu ku byetaago mu bwangu. We want to say, as Pentecostal Assemblies of God Uganda, popularly known as PAG, we work with government. So when we get to any place that we are going to work with, we first begin with the government, identifying what are the needs in these communities, how can we help, and we tell them what we are able to do. In this particular situation, we were saying we are offering to build 2 executive toilets. Those executive meaning the toilets built in such a way that it's a pit latrine, but it is something that you do when it gets full we can empty it so that it continues serving the community. Ono asabye abatuuze mu bitundu ewazimbiddwa kaabuyonjo okuzikozesa obulungi era bazikwate ng'ezaabwe baleme kuzoonoona oba okuziyita ez'ekkanisa. Problem of hygiene can become another one of spreading other diseases. So when we take care of this, we will help our communities. So we decided that we will commit ourselves to build this the pit latrines with the help of our partners so that it can serve the school, it can serve the community, but more so it can also serve especially when it comes the time of when people are displaced, so that the community will be a community that you can say it is doing well. Kawome Christopher Ngono mukulu wa ssomero lya Karusandara Primary School ategeezezza nti kaabuyonjo zino za kuyamba nnyo ebitundu byabwe kubanga abayizi okuva mu masomero ge bakulembera zibayamba nnyo nga bazze mu bitundu gye bawangaalira. Tumusiima olw'okutuyamba kubanga eno ssomero libeera nga evacuation center when it floods, when people comes here to have to be safe. So tumusiima nnyo otuyamba kubanga ekizibu kya toilet tuba tukina wano kusomero ye Karusandara, so tumusiima nnyo siga nti toilet yokka n'ebintu birala embuzi n'ebyokulya n'ebirala abadde atuwa. Kizza Charles ng'ono kansala w'e Karusandara asiimye ekkanisa olw'okubalowoozaako kubanga eggombolola eno y'emu ku ezo ezirina okusoomozebwa okungi omuli okutawaanyizibwa ensolo z'omu nsiko, Amataba wamu n'ensonga endala nnyingi. Commission today will help even the community because our school also act as a evacuation center for the community when floods come. Because in Karusandara every 2 seasons when we receive the rains, the floods normally hit the whole sub-county and the people run away to evacuation centers, and Karusandara Primary School being one of them. Kaabuyonjo 2 ze zitongozeddwa ng'emu eri mu division ya Nyamwamba mu municipal y'e Kasese ate ng'endala eri mu ggombolola y'e Karusandara nga zibaliriddwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 The reason why these 2 communities were chosen, especially this one where we are today, is that sometimes this place acts like a camp. Especially when floods come, people are displaced, it becomes a camp. And then also we said it's very good for us to do this so that even when the camp comes,
the issues of hygiene are taken care of. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. And by this time it had also sunk. But now the blessing has come